Alright. News yechi nkwaniriza gwena agyekumiddeko nkugamba nti kyokolokola kyamaanyi nnyo sijja koma kubeebaza kubanga omulimu gwe mukola kwegamba gwa tutumu oba gwa maanyi nnyo gwa nsusso. Mwebale kubanga mutufollowinga, mwebale kubanga mutwagala. News twabagamba nti buli kaseera amawulire agaba gaguddewo ate tuba tuliwo okubanga ate tugabaleetera musobole okubanga ate mugamanya. Tubanayita nanaku mbale nga mbaleetera ebimu ku byafaayo by'omukyala omuyimbi Irene Namatovu omukyala oyo eyeddira engabi ensambaganyi era ba omukyala nga gwe bayita Honorable Geoffrey Lutaaya taata kakuuto eryo baba tolyerabiranga olitekangako kubanga abayaye bakonamu stamp boy ne bagamba ono ye taata kakuuto. N'olw'ensonga eyo bannange njagala ate tubenga tugenda maaso nga sibalinza n'okubalinza nti ate ekipya ekiri mu ggwanga ndi ready. Omukyala Irene Namatovu wamu ne bba nga we nabasonsulidde nti balina ennyimba ze bazenga bayimba babiri wabula nga zibakolera nnyo ku stage abawagizi ne baba nga zibayingiddemu ne bagamba nti singa naffe tubaddenga bo. Mukitegeera singa tubadde nga bo engeri gye beeyagalamu engeri gye batulagamu omukwano wali twandibaddewa. So oluvannyuma olw'okubanga nti baweza emyaka 10 bali mu bufumbo obutukuvu ne bajaguza ebijaguzo byabwe eb'emyaka 10 nga Irene Namatovu ali mu ddya abobeze ettooke ly'omwami Honorable Geoffrey Lutaaya taata kakuuto. Mbeera yonna mikolo gye gyatambulidde basobodde okuba nga bayiizawo n'oluyimba ndi ready era ne lushuutingibwa ku mikolo ekyo. Engoye ezimu ezafulumidde mu bifaananyi nga bali mu mikolo ze zimu ate ezifulumidde mu vidiyo. Vidiyo gye njogerako ya ssaawa nga 2:3 naye wenjogerera eyingidde mu 7 n'omusobyo abantu abakalaba vidiyo eno mu ssaawa nga 2 oba 3 naye 7 kayingidde ng'abantu banyumirwa oluyimba olwo. Mmwe mwenna ababaddeyo ng'ate mukyalina essuubi nga mukyalina akenegguusa bambi sorry mbasaasidde nnyo kubanga ate Irene Namatovu kyayongedde okukola alaga nti nasiba nanyweza ekintu kyange teri asobola kinzijjako nakyeddiza dda taata kakuuto wange bw'omu era simugabana. Wenampuliriza nkugamba nti vidiyo eno sooka ogimpeeka like onsharingireko ate n'omulala asobola okuba nga akitegeera ate vidiyo eno etambule etuuke ku oyo gwe tulina okuba nga ate etuukako akiwulire oba oli awo anaamanya oba anaawulira ebiki ebiri muno mweno mboozi. Taata kakuuto ne maama Irene Namatovu mukyala taata kakuuto oluno oluyimba lwe baakoze nga bw'olulaba vidiyo baagitaddemu obujogoli bungi baagiteketekedde kwegamba vidiyo yavudde wali mu kunyuma ate nenana bunani. Omanyi wano mu Uganda ebiseera ebisinga tukola ebintu ate ne byawukanamu nga ekyasoose kyawukana n'ekisembyeyo nti sometimes abantu balikodinga ennyimba especially abayimbi nti oluyimba terufaanagana vidiyo oluusi vidiyo neba nnungi ate oluyimba nga lubi oluyimba olulungi ate vidiyo neba mbi kwegamba
sometimes bimanyi okutambulirawo mu ngeri bwetyo nga ate ulize ga nkunnyonnyola. So omukyala Irene Namatovu neyongera okuba ate nga nkuyozayoza ndi ready webale kubanga ate totidde ate noyongera okuba nga oli muvumu emyaka 10 gy'omaze ng'obonaabona like ng'oyita mu tanuulu ng'obudaabuda omwami wo taata Kakuuto okuba nga adda mu layini entuufu ate era naye nakkiriza oba n'agondera omwami we n'asobola okuba nga amutereeza era embeera n'etambula balabala nga bw'alina okuba nga zitambula. Taata Kakuuto gwe njogerako tewanayita na mwezi ng'akoze audition mu Kakuuto mu constituency ye ez'abayimbi bagenda oteeka muda New Eagles. Kati gwe n'obeera eyo ng'oyogera ebitakwatagana mbu omuyimbi oba Geoffrey Lutaaya abadde n'ekibiina agenze mu parliament n'abantu betalina kyabayambiko. My friend Honorable Geoffrey Lutaaya y'omwe yagula ambulances ez'enjawulo nga zino okwata ku balwadde like okuyamba ku balwadde abatalina transport abatwala mu ddwaliro abali mu mbeera embi bannakazadde b'eggwanga n'abalala. So kuvaayo n'ogamba nti talina kyakoze nga wenyini wavuddeyo n'ayita na auditions n'afuna abaana n'abaleeta mu kibiina kye etali New Eagles basobola okuba nga bapromotinga talenti zaabwe. Irene Namatovu ebyaddala Mukama Katonda akikubalire n'omwami Honorable Geoffrey Lutaaya kyemukoze kyattendo nnyo. His Excellency Bobi Wine abakkiririzaamu nnyo mukola kyattendo nnyo okubanga temuva ku mulamwa. Omukyala Irene Namatovu mwenyumiri nti kyemwagalako kiri kintu kimu ye akkiriza mu nkyukakyuka ate teyeegaana kibiina kye nti wa NUP ne bbaawe nti wa NUP mukitegeera. So mu mbeera eyo njagala ebiseera ebisinga nga gwe omuwagizi obeera ne side singa wabaawo yenna ajja atakingwa omuntu ogwosinga okwala kuba muyimbi obaani ng'ogwirawo baaba ng'ofiirawo. So mu mbeera eyo nsaba ate munzikirize mbakomye wano munshiyalingireko mwongere okusubscribinga ndaba tutambula mwongere okulikinga okukomentinga buli omukomentinga kinzaamu amaanyi kiraga nti mulaba era mungoberera. Ekyokubiri ekidirira ekisemba mbagamba nti mwebalire ddala enkya ngenda kubeera n'omukyala Irene Namatovu singa Mukama abukeesa bulungi ate atubuulire kaliyogulafu oyo gwe yakozesezza mu kuyimba amazina ago bannange byonna tugenda kuba nga tubifuna mu full swing olunaku lw'enkya emisana tova ku ER News UG amanya ambassador owakabi omusunsuzi.